Minisita y'ebyettaka Mayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nalulen Nabakoba wamu ne minisita omubeezi ow'ensonga z'abakozi Grace Mary Mugasa basinkanye abakulembeze okuva mu Bukama bwa Bunyoro okuwadde Okwil Fred Mugenyi Luchunya, abakulu okuva mu kitongole ky'amazzi n'obutonde bw'ensi, abakulu okuva mu kitongole ky'ebibira, aba kampuni ya sukali Hoima Sugar n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Kikuube wamu n'abamu ku batuuze abalinanya ekibira ky'e Bugoma. Minisita Nabakoba ategeeza nti ensisinkano eno egendereddemu okutema empenda ez'okugonjoola ensonga z'empenda z'ettaka eryo ezimaze emyaka nga zaaviirako n'okusaanyaawo emiti wamu n'abantu ab'enjawulo okufuna obuvune. Era tukkaanyiza nti yadde waliwo abalimira mu kibira abatemamu emiti, tusooke tusimbe pillars. Bwe tumaliriza okusimba pillars, then tujja kutegeera extent of encroachment n'abalala abalina claims oba ensonga yonna ekwata ekibira oba ku ttaka eryetoolodde ekibira bajja kuvaayo nga tumaze okulaba ensalosalo z'ekibira zeziriwa. Agamba nti bakkaanyiza okusooka okusimba ebikondo ebyawula ensalo y'ekibira kya Bugoma newankubadde nga waliwo abadde wakanya ensalo ezaalagibwa olw'ensonga ya maapu yakozesebwa. Kubanga bwe zimala okusimbibwa ng'olina ekyapa oba ng'olina claim ovaayo n'ogamba mwasimbye ppira wano nenze nnyina obuwandiiko oba nze mbadde ku ttaka lino okumala ebbanga bwe liti ne tumanya ekyo tukigonjodde tutya naye tetusobola kugaana kutaasa kibira kino nga kiggwaawo. Mu lukiiko lwabwe aba Hoima Sugar nga bakiikiriddwa Ramados Siraj Sekaramu bategeeza nti balina enteekateeka y'okukuuma ekibira ku sikweya mayiro 13 ku eza 22 ezabaweebwa wabula abalima kasooli bayingira mu ttaka lyabwe. Area in possession is 22 square mile. Area under sugarcane is 9.24 square mile, which even one time NEMA has surveyed through the L road. It is available. So we don't want to get confused by these statements. Hoima Sugar is maintaining its boundaries. We have not exceeded our limitation. Fred Mugenyi Luchunya Okwil wa Bunyoro agambye minisita ng'Obukama gavumenti bwe yali ebaddiza ebyabwe nga bafuna sikweya mayiro 4 okumpi n'ekibira kya Bugoma wabula nti bapangisaako sikweya mayiro 22 aba Hoima Sugar bayagala okulyeddiza lyonna naye kwe kutandika okusindika abantu okulima. Lukasire ngenda kupeleke farms za Hoima Sugar have been meeting a lot until I told my people mugende musonge. Ye Moses Lwakitaarate wa National Vital Assets and Installations agamba nti abantu balina okumanya obukulu obw'ebibira baleme okubyesenzaamu. So, point number 1, Mr. President and Co. tell people these forests are the value of our future. Godwin Angaliyanga mbaka wa Parliament Kikuube saako Peter Banuranga ssentebe wa disitulikiti y'e Kikuube bategeeza ng'entalo ku ttaka ly'ekibira kya Bugoma bwe zaafuuka abaana baliwo mu disitulikiti lwa kulima kasooli. Security kumara tukusanga n'okola ebintu ebyo bili kulimino tujja kusiba. Abantu babyere choli bingi choli yaikamumbira nti abantu batandikana okuwanangana kutemangana abwa conflicting interests. Ambrose Niwaga Bakatoto yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.